kuvaako era ku mutimbagano omukyalo ono bangi nnyo badde bagamba nti oba ali kabadi omukyalo ono gwe bayita ndowooza mutera okuba ate nga mumugoberera nkakasa omukyalo ono gwe bayita ana Kyamulabi Mayanja bangi musinga mumanyanga Ann Taylor abasinga okuba ate nga mumugoberera ndowooza mwamutandikira ku Bukedde TV nakolako ne kwa Ban TV na abadde kusanyuka awo. Omukyalo ono wabaddewo emboozi eraga nti yawukanye ne munne gwe bayita SB4 oba gwe bayita Sebunya. Yatandikira wano yatandika nakuwoninga ng'awoninga abawagizi abali bayingiza obufumbo bwe mu Mama Fiina. Yatandika bwati ng'agamba nti mbalamusiza bannyaba ne bassebo obubaka buno bugenda eri mwenna abavoola omukyala gwe bayita Mama Fiina nga mugamba nti yayonoonye obufumbo bwange, ebintu bye mwogera si bituufu era tannyononerangako obufumbo bwange, nsaba mulekeraawo okumuvumaganyanga nze nga Anna omukyala Mama Fiina musaamu ekitiibwa era nsaba nammwe muwe ekitiibwa. Okusalawo kwange nakukoze Mama Fiina mumugye ebintu byammwe, talina buzibu wadde. Nga omanyi ab'omutimbagano bagamba nti Mama Fiina eyamulemesezza obufumbo mu mbeera eyo. Kati yakomekereza ng'agamba kibadde kizibu nnyo okusalawo naye kisobodde okuba ate nga kituuka ewasemba. Nze ne Ssaalongo bisobodde okuba ate nga biganye okutambula. Tugenda kusigala nga tulabirira abaana baffe abalongo be twakafuna naye nkitadde. Bw'oba ogoberedde ne ku mutimbagano iwaleko interview gye badde akola n'omukyala gwe bayita Ruth Kalibala ng'amubuuza nti kabadi oba kubanga SB4 ayagala nnyo okukola nnyo amawulire naye lwakuba amawulire gabadde gakyaganye omutambulizaako ensonga ze. Ann Taylor balina okwanjula kwabwe 2 n'omukulu gwe bayita SB4 mwezi gwa Desemba ne bafuna abalongo era nga Mama Fiina agamba yabalagula mu mbeera eyo ne bafuna abalongo baabwe kati mu nnaku 5 era bangi bagamba nti kuba babadde ku interview ku TV nga bali 2. Ann Taylor n'agamba ayawukanye ne SB4 oba balina ke babala oba baagala kukola waliwo kye baagala okuteeka ku channel yaabwe naye yaga ategeezezza mu interview mu bigambo bye agamba nze siri muntu wa stunts era siyinza kukola stunt ndi mwesigwa naye obufumbo butuuka ne bugaana. Ne bangi abali ku mutimbagano bagamba nti Mama Fiina ayinza okuba oba yabulemeseza kuba Mama Fiina waliwo yavuddeyo n'ategeeza nti ne bw'anaaba afudde omukulu SB4 alina okugabana ku by'obugagga bwe kubanga amutwala nga mutabani we. Bangi ne bebuuza kyava ku ki Ann Taylor kati ye ategeeza nti obufumbo bwaganye. Kino kyenkugamba Ann Taylor yagambye assistant ne bbaawe akola ku YouTube okolera ku views na content oba kwe baagala okututwambulira okwo naye ye ategeezezza assistant kati embeera bweyimiridde ku mukyalo oyo gwe bayita Kyamulabi Anna oba gwe bayita Ann Taylor n'omukulu gwe bayita Bulaza SB4 oli wa mutawaana nnyo Bulaza SB4 katulinde aganavaayo gonna geego nno agatambula ku mukyalo oyo gwe bayita Ann Taylor lwakuba tetunnagakakasa ayinza okuba bali kabadi kaabwe naye amawulire gabadde gagaganye gateekamu amaanyi naye katulindewo kinaakomekereza tuteekewo 2 byonna bisoboka naye bagamba ali kabadi naye yaganye kuba SB